ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, atubabuzaako mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media. Mwasuze mutya, mwasibye mutya okusiza ku time gy'olabirako video eno. Kansubire obulamu bulungi, mwabalinamu obukosefu katusabe Mukama ajja kubeera nga ate abasaasira mubeere nga muwona oba abaagalwa bammwe bawona. Then gwali obulungi teweeyibaala, fukamira omwebaze Katonda abeere nga ate manyi kasita weebaza n'omuntu gwe weebaza buli kaseera afuna amaanyi agakwongera bibyo by'oyagala. Nabaganko wano lumu program emu gye nakola ne mbagamba nti Katonda ayagala nnyo muwaana, omusinza, omusudiya. So Katonda akugenda buli wofukamira Mukama mpa omusinza, omuwaana, omutendereza, oba gwe olufukamira Mukama nzize njagala kino kye yakuwadde eggulo oba kye yawadde mutabani we eggulo oba muwala wo oba maama wo, wakyebazizza? Ekyo kibuuzo ky'olina okubeera nga ate weddamu. Samike ge mannya gange. Kamera waliwo antuuliddemu byonna bye mulaba waba kikutte bubi yeye. So tujja beera nga tutambula nsonga vidiyo eno mbadde nteekwa okugikola, obeera tegeera lwaki ngikoze. Njakola kutandika na kusooka kwebaza ab'amazima mu Kristo Yesu. Amazima mu Kristo Yesu, obuweereza obwo, Jeremiah Nabembezi ye yakola ki? I think ye yabutandikawo n'abalala, so babutambuza mpola mpola. Njagala kusooka kubeebaza. Nakaaba ebitaala, bampadde ebitaala, bampaddeyo ebitaala 2. So njala kutuusa obubaka buno okubeebaza, mwebale ng'ab'obuweereza obwo Mukama bampeera omukisa. Gwe mwatumye yabituusizza, teyabikuttemu yadde. Era ne yatuyambye yamutubbiddeko. Naye nga woomanyi abantu abayamba genuine bwa tebaagala ate kujja odde wano bwate. So ne tukwebaza ssebo oba nnyabo gwe yatuyambye. Manyi wenkoma ku ssebo bayinza okutegeera ssebo ye yayambye, nkoma ku nnyabo bayinza okutegeera nnyabo ye yayambye. So kasavu kanyama, tukwebaza ssebo oba nnyabo, tuli basiimu. Weebale nnyo, weebalire ddala, era tusaba obuweereza obwo Mukama ayongere okuba nga abukozesa bukole ebirala bingi nnyo. Njagalira kulisaayo Jeremiah gye wabadde yonna, obuweereza bwe wabaddemu. Kansubire Mukama yakoze bulungi, kansubire Mukama ekitiibwa kye kyalabisiddwa. So tukwebaza. Munansonyiwa, nawulidde waliwo abazze mu inbox yange nga banvunaana erinnya ndyogerako nnyo lwa nsonga ebiseera ebisinga gwe mbeera nnyo naye ng'emazima atwogera nnyo. So erigwamu wano nawali togamba nga akisussa, nedda sikisussa naye mba njogera mazima. Kale I think awo tuvuddewo. Program eno ngikoze, ekisooka kulaga mazima agagenda maaso mu nsi eno. So sigikoze nti ndi musanyufu nnyo, wabula nnyina ennyiike
omanyi waliwo ebintu by'owulira n'otegera n'oweebuuza ekibuuzo tulinga abatalina kyetukola tulaba enjiri tugibuulira woluka n'ogamba nga olina by'owulire n'ogamba naye oba tuli muzannyo so kwe kusalawo mbeeko puroguramu eno oba oli awo kijja kuzibula amaaso ba intercessors mu kyaki mwongere okwegayira musabe abasumba twaleka twava ku mulamwa twetereeze abaweereza ba Katonda ffenna tubeere nga twekuba mu ttooki. Mbeera wano ne Jeremiah oyo n'ayogera ku bintu by'ebisamize, n'ayogera ku by'ettanda, tera okugamba ettanda, juzi yaŋŋamba eggulu bulijjo lye boogerako mu Siriya lino lye tukolerera mbu eggulu liri mukono. Sayidi za mukono emba seerabidde. Abasinga mulowooza ebintu abyeyogeza. Bwe yali awo obujulizi bwe amazima olwo bye yayogera nange kennyini nga mbigattagatta ndaba oba asuddiyamu oba ayongeramu. Naye gye neeyongedde okugenda mu maaso n'okulaba ebintu ebimu Mukama byansobezesezza okulaba, neeyongedde okutegeera nti amazima ebintu gyebiri. Ky'otannawulira oba ky'otannalaba tekitegeeza mbu tekiriiyo. Abaana naddala abato abavubuka, jjukira batugamba statistics ziraga Uganda ly'emu ku ggwanga erisinga obuto mu nsi yonna. Kitegeeza abasinga abajjudde bavubuka. Amazima gali nti abavubuka tebannategeera mazima. Tweyongeremu amaanyi. Lwaki njogera bino? Essimu nzize nzifuna olwa puroguramu ze tukola ez'okujja okwolesa obutego bw'omulabe obw'okusobola okubuusa abantu. Bangi ababuuka, bangi abategeera ebyekusike bino, bangi abakubira bagaa weebale nnyo, bino mbadde sibimanyi, weebale nnyo, bino mbadde mbikola. Omusajja yayogedde ku kino ebyaddala nga mbadde nkikola simanyi. Naye ate mu abo era mu betuwa walimu ate abakuba nga bakugamba bulaaza oyo ebintu aleka yabikooye bukooyi, yabisobezza nkonekitinga ngende. Namuga bulaaza omuntu owulira addukayo agamba nze bulaaza embeera gye ntuuseeko nsobola okukola buli kimu. Samasimu badde njanga funa of course nga mbagamba muneesonyiwe nze sireeta wano bantu nga neewozaako bwewozaako muganda gwandaba. Until today omu ku bo wankubidde mulala simumanyi n'ayogera byayogedde. Mutima ne ŋŋamba naye abantu bano beetaaga owulira because olumu maybe we mbyogera mulowooza Sami akola ki? Abiyiiya. So njagala musooke muwulirize koola eno omwana gyankubidde, then tukomewo tweyongere n'omukubira mbeeko bye mmubuuza wano. Gwali eyo omuweereza wa Katonda abadde mu muzannyo okakasembu bwe tuba ntwale twebalira ku 10 oba ku 9 tuli ku 10%. Muwulirize tudda. Hello? Wanji? Ye baliko ssebo? Bale ssebo. Ngamba njifunye ku TikTok. Ye ssebo? Nga mbeera entawaanya ya bwavu naye nasamirira empewo zaagaana kumpa bugagga. Kati okuba nga nkubuuza oba osobola kunkolera gundi ey'amagini process. Mpulidde bulungi ssebo obadde okutukakutuka. Gambye kino nasamirira empewo ne zigaana okumpa obugagga. Akati enamba eno waliwo omukutu gwe njiggyeko nga njagala onkolereko nga njagala tandika kozesa magini. Era kozesa magini?
naye ate amagini nga gatta abantu gwe tobiwulira. biwulira naye empewo zaagaana. Empewo zaagaana oba wazisamirira bubi. Nedda banga agenda obika ettanda n'embikka wa teri yadde ekyatereera. Kati oyagala bugagga osaliddewo ddala ekijja kijje. Ssebo. Naye birimu saddaaka nti nja kusobola kuba nange kennyini baali baganteze emmanju mu ttooyi n'enziruka n'omusaayi seeka. N'adduka n'omusaayi ewiki yali nnamba nga simanyi nti mukwano gwange yali yandagayo dda kati nga ganindira mu ttooyi. Kati gwani? Bampita Eriasi. Eriasi oyina limu eno nga Eriasi tetugakozesa nnyo. Anti ndi musiraamu. Eriasi Isaabiri. Isaabiri. Ssebo. Oyina emyaka emeka? 27. Oyina abaana? Sinnazaala mukama wange. Oyina mukyala? Nyina mukyala naye tali waka. Kati nyimba n'oyimba naye ebintu tebitambula. Kwegana n'obeerawo nga omanya agazibu nga gakwetumba ku mutwe buli kyokola kisiraana bw'oliko empewo naye nga tezirina yadde kyezikuwa. Kalani yagamba nti oliko empewo? Nedda eri ku mukono guno ogutakola guno ejja neziwongobaza oludda lumu. Ekyegezo olumu ogongobala? Oludda omukono n'okugulu. Kati oli muyimbi waki? Ragga, R&B? Nkuba ragga yekka. Oli mukubi wa ragga? Kati awo mbanja jini lyange nga likozi lya swaga nga nze ngatta bintu byange nzija tulya ssente. Ate ekizibu oyinza obutakola by'olina kukola. Nga saddaaka nja kusobola. Kubanga amanyi era gatta bantu. Ate sinze yabatonda mukama wange. Buli omu anyonya mbeera kweyaga kuba bulungi. Anti olumu kati olaba olumu abantu bayingira nga ggwe nga woogamba nti oyagala naye batuuka olumu abe nga betwagala bakwatako nnyo ne tufuna ebizibu nga teggwe toyagala ng'ogamba oyo wange saagala mukwatako. Ntegeeza gaba gatemeera waka. Olumu kubanga obugagga bw'oba obufuna yes kituufu naye nabo baba baagala okulaba nti olina omutima ogwo osobola okubibererawo mu buli mbeera okutuwa kye twagala. Nja kusobola seeka. Nja kusobola. Ne kakati awo kati toyinaayo mwana toyinaayo kakitegeeza abazadde bo gye bali? Gye bali. Isaabiri osazeewo? Nsazeewo nja kusobola. Kati sooka oŋŋambe byatambula bitya mu mpewo gye wagendeyo n'ogamba mu tebikola wakola biki? Bagamba ebikugongobaza ye kabaka yennyini kati bangana jangu obikke. Akati n'envula embugo n'amafumu oba wagala baka 3. Engula n'amalwa n'engenda n'embikka. Naye saabikira wali wennyini mu kibira wali omutanda oyo. Olwo omukyala bamuyita Nakayiza yeyambikisa eno ebbalibbali mu bataka. Akati bwe mba nvaayo ekiro nefuna obubaka ng'omusajja abadde mu kanzu nzirugavu nga mperekera wabula ng'abadde n'abalala bangi. Atuuka kwekyo ekikubo ekiva eri ettanda n'agolola omukono bw'ati naye teyanyega kigambo n'ekimu. N'endowooza oba ngenda kutereera naye ntuuka eno teri yadde. Akati n'ogattako ne buli kyokola kyekifa tebitambula newookubisa bulooka ezo byonna bifa bufi
sente ne zisiraana n'ofuna ebizibu. L'okubye bbulooka lwetonya. Ssebo kwegamba ng'olinga aliko ekintu nga kikulaba ate nga tekikwagaliza yadde. Naye kati mu famire mulimu alina ku ssente oba gwe ayagala ositooka? Mulimu omu naye avugira bumotoka bayindi. Bano abavuga emmotoka z'abayindi. Naye abagagga balina ebyama isa abirye gy'oyagala oyingira tulina ebyama. Nja kusobola. Nja kusobola mukama wange. Kati nkakasize ku kinti osobola. Kubeera waliwo neyali anyingiza ekintu ekyo naye yantuma ekintu kizibu mu kusookera ddala. Yakutuma ki? Yantuma kawanga ka muntu kati n'ensimula entaana mukama wange. Yakutuma kawanga ka muntu? Ye ssebo yaddala si byakulimba. N'okamuwa? Kandemu okulaba kuba twasimula kyali kikaluba nnyo kati nga wansi mulimu emirandira gy'ekiikakiika. Omuzimu osuubira gwawe gutulaba obuyaga yali y'amaanyi nnyo ssaawa 9 ne gutulemesa. Ye ssebo. So kitegeeza osobola okukola buli kimu? Nsobola nze mukama wange nasalawo. Taata gyali? Gyali naye bakozesa ayina amayembe gano aga kifaalu gakozesa mu kika. Aga kifaalu? Kati ani g'osinga okwagala? Ewaka? G'ogamba ono gwe nsinga okwagala. Gwe nali nsinga kwagala nga yagamba ekiri ekintu ekyaneeyoleka ekyettanda. Kyamutwala kineeraga nga ewaka kigenda salawo omuntu wennyini mu luggya. Kati n'owookubiri naye ne kineeraga neera ne kimutwala kato kange. Kati famire yonna ne twawukana kuba nze namugaba muzeeyi menyawo essabo eryo ekintu ekijja mu kanzu ya bbulaaka ekitwala kati nanga omwana wange nkuzaalukuse neneesonyiwayo. Kati gwe aliwo gwe nsinga okwagala girlfriend wange. Yaani? Bamuyita Mole. Kati yo osobola omutuwa? Bwemuba nga mwagadde kubeera yaba akola ki oba nga gwe basimbi. Naye nga kati ewaka walinga ewazikirira kati omusajja oyo yazikirizaawo. Naye simanyi lwaki omutima guŋŋamba tonnasalawo bulungi. Nasalawo boosi saalinyonyeza namba. Anti omanyi kati olaba? Manya ebintu bino biba byankukutu. Kyola ngambye abagagga baba n'ebyama. Kitegeeza nze okubaako sitepe endala gye nteekinga nina okumakinga sure nti kwendi naye ye muntu omutuufu kyaliko akimanyi kyaliko akitegeera kyaliko ali ready okukola buli kimu si kutuusa mu bakama bange ate n'onswaza. Olaba nkubuuza ki ky'oyinza okukola ekinkakasa? Andi kati bw'olina okumbuulira oyinza kumpa kiri ekizibu nti sala ku muntu omutuufu nenguleeta ate n'oneekweka. Naye ng'okisobola? Nga lwaki ng'ongambye. Eno ye nnamba yo? Kale eyisa abiri tujja kulaba ngenda katulabe kasita nkufunye wano. Nkale sebo. Kale taata. Okay, ndowooza obiwulidde. So obeera muzadde osobola okulondawo bikusanyusizza bikunyiizizza. Saidi osobola gyerondera oba muzadde. Naye njala kwogerawo ku bintu bibiri.
mu odi eyo omwana oyo gyankubidde. Bibiri, tusiiba twogera wano n'abantu abanjawulo bendeeta nti omwana ebiseera ebisinga kyakuzaalaba engeri gy'omukuzizzaamu waakula jjajja okutambuliramu ekkubo eryo ly'omutaddemu ebiseera ebisinga Mukama oba tamuyambye ennyo lyajja okutambuliramu. Kati omwana ono akulaga nti taata ye wa mayembe era obusamize si kikulu, era agambye taata yaleeta amayembe ga kifaalu. Jakukyaza ku Jeremiah nnyinnyonnyole amayembe ga kifaalu. Kifaalu size embooko, sibimanyi, naye yaleeta amayembe ga kifaalu. Gaaki? Era nago ojja kwesanga maybe taata yagaleeta kufuna bugagga. Kati omwana era ye akimanyi bumanya nti empewo zimutawaanya nga emuwulidde, busimanya sayidi emu efuuka paralyzed. Naye kati ye ayagala kisusaamu taata mbu yaleeta amayembe biki, ye kati ayagala muyimbya mukubi waraga, ayagala eswaga abe nga alirya nga talinamu n'ettooke erimala ajooge Kampala. Kati ayagala majiini. Naye mujjukire mu nsomesa ze tubadde tulimu zonna wendeeta ebintu bino era lumu nali nnwana ne Jeremiah ku seeti mwatuulira ye nga agatayala kuddamu byogerako. Ye tabyagala, kituufu yabikoowa, naye lwaki nze mba njagala abyogereko, bisomesa abantu. Kati ye alowooza amajiini n'amayembe byanjawulo. Ye waalowooza. Ate nga nange we nali ndowooza senga ebintu bino tetwabyogerako ku seeti. Naye ng'ali mu kumutawaanya ali omuntu ogu. Era ye ekirowooza akimutaddemu alowooza kati ate woofuna ez'amajiini ogenda kuba waakabi. Gomanyi kye bayita omwana omugamba genda oleeta akawanga nga waayogedde. Nze olaba gye tuziise ntya n'okuddayo, naye yakulaga yagenda nabasima n'entaana bafune akawanga. Kyola nkugambye oba oli muzadde osobola osanyuka oba weba bikusanyusizza weba bikunyiizizza tukozeewo ki ng'abalokole. Kubona ono mulabe yennyini ati play. Naye njala kukujjukiza kino mubayogedde byonna alowooza byanjawulo naye muntu ogwo mu mboozi yaleese ebintu bisatu. Ekisooka, taata alina amayembe ga kifaalu, ye ayagala majiini. Naye gye yasookera okugenda ofuna obugagga baamugamba mbu ajje abikke. Alina omukyala gw'ayogedde awo bwe yamuyambako, ayogedde linnya ki bannaaye, Nalumansi. Mbu ne bamugamba mbu Kabaka yennyini yamutawaanya. Waabyogedde. Kati ekisajja kiri kyagamba ekyambadde kanzu eya bbulaaka, amajiini g'ayagala n'amayembe g'ayagala, muntu ali ogu. Kati gwe mulokole ngodde eyo mu sitaani mulinnyirire erinnya, sitaani mulinnyirire mbukimala. Naye yaleeta ennyimba ezo simanyi yabireeta, baleeta katemba mu kyaki. Teremuka, 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 kirira, kirira, yambuka, mulinnyirire, mb'oloba omulinnya. Bageewa olinnya ettaka lino olwo sitaani n'omulinnya bye wembyogerako musami wa mubiri. So, kiviira ddala mu famire. Ekyokubiri, weebuuze omwana wo asosietinga ne baani? Oba ggwe olw'okuba omanyi Katonda era wajja ewaka musaba nga mugenda okwebaka, tofaayo baakwatagana nabo. Omusajja akulaze ti girlfriend atamanyi na kumanya.
agambye agwe kasita osiimanga gw'oyagala nga tumukuwa. Oba ngambye girlfriend we yaani erinnya alyogedde. Girlfriend tabimanyi nako. Kyengezaako okugjayo ki? Olumu enkwatagana ze tukwatagana n'abantu bano be tuba tetumanyi. Mu katogo awo tufiira mu katogo kaabwe. Tufunira ebizibu mu katogo. Omwana wo akwatagana n'ani? Anyumya ne baani ku ssimu? Oba mwe muli mu bya liberalism, omwana mwamuwa ebbeetu. So, Juki maliriza nga ngamba omwana ono ngenda mukubirako. Muyinza okudda eyo alayika kyekira kati njala mukubira wano. Mubuuze ebibuuzo mwongere okakasa nti eggwanga lino lyafa. Twetaaga kuyimirira tusabe Katonda atuyambe. Teri musajja wa kusimanya pasita, teri profeti, teri muntu yenna agenda kutaasa ggwanga lino. Ayina okutaasa eggwanga lino nga tukoze byayagala ne tufollowinga amateeka galyoki. Ye Kristo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ala munoonyeeko muwulire. Hello. Sebo, Wanji? ogamba otya Isaabiri? Gyendi Sebo. Ontegedde? Nkutegedde Sebo. Anti mbadde nagambye nja kuddira. Sebo. Kakati mbadde nina ebibuuzo njala okubuuza then tutandike process. Sebo. Oli wekkaawo? Ndi nzekka. Saagala kutawaanya. Nedda Sebo. Naye ate mpulira ontadde mu loud. Nsimu wekyo eri ofu kati. Kakati wangambye amannya go gwani gwanjala Binoti nga wano mannya go Fuulu. Isaabiri Elias. Isaabiri Elias. Kati ogambye oyagala sente z'amagini. Sebo. Ez'amayembe zaagaana. Nze n'ensawo byagaana. Oba mwabikola bubi?
ekyo kituufu babikola kubi kubanga ebiri wakati ebirina okubeerawo waliwo mayembe ga kifaalu ganaaga kuba emiggo. Kati muzeeyi amayembe yaleeta ga kifaalu. Agagabuka mu bbanga. Kati yagaleeta g'okukola ki? Bukuumi kiki? Yagaleeta gakuuma waka ne gamuwaayo ne ku ssente. Kyeza muzeeyi alinamu ku ttooke. Talina ssente amawanga manyi amayembe g'omu byalo. Anti ogambe yagaleeta kufuna bukuumi na ssente. Gamuwaayo 30,000 awo wati wakoma. Okay, kati oyagala ssente nga mmeka bulaza? Kuba waŋŋambye olina muyimbi, oyagala obeere ng'ennyimba ziyitawo nga naawe oli sita ng'oli serebu. Ate ng'olinamu n'ettooke erimala ng'ojooga Kampala. Nga nyoga Kampala. Tayime eno oliwa, okyali mu kyalo? Nedda ndi Butambala. Oli Butambala? Busaabala wano nga ku bitaala. Oli Busaabala wano? Wano olengera n'emunyenye wano. Kati okola mulimu ki? Nsombolawo ekyo buntuntu naye nga nsiira mulimu oguli awo. Naye ng'olina loogirina? Ate nemba amanyimba nga siinazo. Amanyimba baneebisima bizi. Oyinzayo gawo muyimbi kyale omuntu omusala wamusalirawo. Ng'osobola okukikola naye era nti abalala bayinza obasobola okukikola gwe nga tosobola. Nsobola bulungi nnyo. Okay. Kati oyagala ssente nga mmeka? Nga wakisimbi kino naye nfuna omuntu wange kumaanyi naye abalala abayiga ngende kumutayiza bulungi n'olisimbi. Olina b'okola nabo ekitegeeza abayinza okukuyambako kuba bwe kisaana ndowooza. Tulina muganda wange naye asalawo omuzibu nnyo oyinza n'omuntu yonna yateekewo era omutinyirawo. Siwulidde okutukakutuka. Sikuwulidde okutukakutuka nagambye funa ewali kiriya. Ntaleddemu kati. Obadde ongamba olina muganda wo? Naye yasalawo oli oyinza n'omutinyirawo n'obeera naye. Buli ky'omugamba akikolerawo. Ati abalala siyimba nabo naye nabo ekitundu tebalina kozanewoga akiriyo lijja. Ekikola ekintu kyaffe mu kyama obanga muyimbi ne tukola ekintu kyaffe oba tulagidde netumaliriza omukozi. Naye birina kuba bya kyama. Eby'obusinga obba n'amagi kati wala nkugambidde kiri ekintu kye nakuba. Ekyakawanga. Twakikola ate nalize buli gwe nali naye yali muto buno bwana bw'oku street naye kagumu nnyo nsula nako. Kati kankuumako bukuumi mwenda n'ekikuba n'enkanoonya nibwana akantu kambula. Kawanga kaabula. Yali amaze emyaka nga 6 wansi eyo. Wasanga takyaliyo. Kati muzimu gwe gwaliwo, omuzimu gwali gw'amaanyi ne gukyusa omutyo gwali muzibu ne gwewuuba n'engamba n'ebitankutwala. Omaliriza nga ndimesezza. Kati kyembadde mbuuza oyagala ssente nga mmeka? Kubanga lwaki nkubuuza ebibuuzo bino obugagga bulimu levels. Kati oyagala ssente nga mmeka? Miliyoni nga 2. Oyagalayo miliyoni nga 2. Nayo simanyi lwaki naye mpulira paati emu njagala nkwesige naye endala mpuliranga nedda kuba ezo ssente osobola ozifuna. Ezo oba obusente si bungi, busente butono. Era bamugumu obusente ogenda bufuna obeera ng'oli lwedde okukola bye tukugamba. Naye kaama kaffe ekyo kyo kikuume byaffe. Gwe n'ogamba nti olisindika obawo eno naye otubira oli najja ne tufuna omuntu gw'ogamba nti mukole bwe muki ne bwe muki.
fene tukolera oba abaana baali nnyo mu ggeta abakuba bikiona akagikola bose bose kabwe kitubera tumaliriza Dokawe mama ndo nategeera guyu wano maliriza emikolo bulungi ategeera Oh. Kati saddaaka oli wakola nga mmeka olowooza osobola tuwa saddaaka nga mmeka? Esatu nsobola. Osobola tuwaayo 3? Bano betuyimba nabo betutambula nabo bwebityo. Gwe kasoba ng'olisindika ne libakirawo emizimu kuba emizimu gy'oditya. Emizimu bano b'obojjeewo okujja okukukwata? Okujja okutawaanya ebyo byangu boyinza kunga nti mukuba ekiso nemufumiga bwe bolisindikirawo ku sipooti. Ekyo kyangu, ekyo totya. Emizimu bwangu nnyo okugisiba. Kati waŋŋambye lwakuba kati olaba saddaaka ezo kisinziira kuba kati nze amannyo nga woogampadde wano tusobola okukebera ntulaba. Tuba twagala abantu nga obeetaaga si kutuwa buwi kuba naffe tuba twagala tukuwe naye nga naffe tulaba olina kisaddaaka gye wakoze ng'omuntu obadde omwetaaga. Kiba nasose kubuuza luli noŋŋamba munnaye gw'osinga okwetaaga wano ye gundi wo ye girlfriend wo. Naye kati nga mu by'okuyimba bajja kukola. Saddaaka eba saddaaka kuba ffe tuba twagala musaayi. Kati abasatu abo oyinza kumpa ani naani kuba ye girlfriend tumumaze. Gwe ky'omanya woozimpa ebisigadde bijja kubeera kiriya. Waliwo bamuyita MKVU. Ani? MKVU. Yaani oyo kuggwe? Tuyimba naye tutambula naye wakulusegera nnyo. Mukwano gwo? Mukwano gwange nnyo. Alinga best friend wo? Era ne mu bivu lwampita balina kati anjagalira nnyo ate nange mwagala nnyo. Akubeererawo nnyo kati oyo tusobola omukozesa. Ambeererawo. Kati awo owookusatu tulabyani? Omulala mbeera naye waneeno tukola naye waneeno mu Kirombe. Naye anjagala nnyo ku mutima ate nange mwagala tutambula naye. Ate maama? Omuyita Abudu. Ngati mbadde mbuuza ate maama? Oyo naye nga yakugambye basamirira kifaalu ogamba atuula ali ku lusegere lwa muzeeyi kati mbasimanyi oba asobola kukola naye gyali. Naye nga ye osobola omuggyawo? Nsobola. Okay. Ondaze obuvumu olabika obuvumu bw'obulina isaabirye. Ntobye sente zanema. Natuuka n'ogenda ewa yali asindikidde eddiini lye lya Isolimu yali litugiddewo ku sipooti n'ekimattuka. Ewaani? Ewa wagenda n'omuyogera naye? Nayogeranga naye n'agamba ojja kujja oyingire mu digitaali nti kuyambengako naye ngamba zedda nkimbisa kyake engeri gye nali mwagala ennyo. Kati nali mu lubudde bwa kiro saa 9 nalisindika lyali liyigiseemu omuntu anfaananira ddala nga ligenda naye. Anti kati byo bisaabirye nze bisaabirye mba ndi wakuyamba njagala oŋŋambe ebyama byonna kati ekyo badde okireseeyo. Nali simanyi nti naye aliwo musaayi. Neema lyali abayimbi bonna teryayimiridde yekka. Kati mu Big Talent wagendayo mwaka ki? Wayiseewo kati emyaka giringa 6. Ogambye yasooka kuzannyisa dda te wakola biki?
naye wenavaayo gye nasookera ddala kati ge ngenzirewo no Profesa bamuyita mu Nigeria yali anyingiza mu Illuminati kati n'asaba Kawanga yagamba Lucifer kayagala omuleetere. Profesa wamusisinkana wa? Saidi Benansale ebiseera yali abeera gundi eno Bulenga naye asenguka tebamubeeza wamu. Sawa zino ali Jjinja kuba yabadde Nansana ati ne bamukyusa ali Saidi z'Ejjinja Nkokonjeru. Okay. Kati olinayo byama birala kuba kati buli wenjogera naawe ompayo surprise gye mbadde simanyi. Oli waŋŋambye Kyakawanga kati oŋŋambye byona. Kati omulala y'ono bamuyita Kaweesa yali ansindikidde Maagi Amajinnya eno mu Toyi. Kati gaali gankozeeko survey ne ganzirukako omusaayi bubi ewiki nnamba mpaluka musaayi. Obonyebonye n'okunoonya akasente mwana wange. Era olina tuwawujula ati nako nenga kimatuka ne bampa eddagala. Kati nawe nagambye naye efa kino eki. Omanyi osalawo Katonda akulaga ki? Ebbala. Abaagaze gwe nagwo mbisaawo. Ngenda kunyonyezaayo n'eno omulala ngambe wuuyi. Naye Katonda omumanyi. Katonda bagamba ali mu ggulu. Ate gwe ogamba ki? Simanyi omanyi bagamba Katonda taliyo. Kati we mwemwa ewakagako wangi? Nekakasalaye nti gyali simulabangako. Kati we mwakulira awo mwali musoma ddiini ki? Twasoma ddiini y'Abasiraamu. Naye ate nga muzeeyi alina amayembe ge. Yagaleeta emyaka gyali giringa kati 7. Naye okuva edda awakanga buli mwaka omulambo gugwa. Wali obaddeko mu balokole kuba neetaaga ommanya kyolaba ndi mu kubuuza bibuuzo bino. Nalokokako nsuubira omwezi gwalinga gumu. Naye ndabanga nga byonna byakumala biseera leero bw'oba mwavu osigala oli mwavu n'envaayo. So wali walokokera wa? Nkyakyeera eri eno Saidi z'eno Busaabala. Walokokerayo omwezi gumu. Nga tewayiseewo emyaka nga 4. Okay. Eso. Okujjawo nga lwokyala okuŋŋamba ekirala nga sinnaba kubaako kyendaba. Sebo kakati abantu bongambye nsuubira bubenyinawo. Anti oŋŋambye maama osobola omutuwa. N'oŋŋamba girlfriend. N'oŋŋamba ne mukwano gwoyo asinga oyo alinga best friend wakubeererawo. Otambula naye. Eyo nanambi kubuuziza nga njagala kumanya how determined are you. Naye kindaze mu byenkubuuzizza ekituufu okooye embeera embi oyagala kugivaamu. Kati sente zino wozifuna ogenda zikolamu ki? Wazi ogenda zifuna? Natandika tendeka bivulu nga nange wempushinga byebituwange. Oyagala kubeera ba bivulu promoter. Eso. Kale yisa abiri ngenda kunoonyaako tulabe. Kale sebo. Kale taata. Eso. Mukiwulidde? Akugambye maama girlfriend best friend we agambira okugamba mumanya njagala nnyo
naye kwengoddaawo oterawo abantu emikono oyo omusajja ekyo tasobola kikola ekibuza tasobola kikola bamuwaayiriza ebyo tasobola bikola kikulaze eki weesigenga omuntu ogwo ye Katonda anti tujja netwogera no ku bintu oyo mumuwaayiriza kati ebyo muli mu ntalo kati ono agambye maama eyamuteeka mu lubuto emyezi 9 n'amuzaala ndowooza n'omusomesa bamusomesaako n'amukuza nga bambi Isa 2 we kalwala maama n'aba nga teyeebase akaana ke akafaako Isa 2 akugambye ayagala miliyoni ebyo kufuuka bivulu promota maama toŋŋamba kati akulaga taata mbugwa atyatyamu kwa taata yaleeta amayembe ga kifaalu okategedde ate nga akulaga eventually ajja kugwa mu bamukola ddate akugambye yasooka simaana agenda wa yasooka wani wa muyimbi avuddewo omuyimbi omuyimbi yali agala ye muwaayo nga sadda yanona muyambi naye abeere sita omuyimbi yamulabanga saddaaka etuukiridde eyinza omumwongerayo n'awangula n'agenda simanya profesa simumanyi naye era akugaye profesa asenguka kiriza profesa amanyi byakola tabeera wamu wali omanyira osanga yavaawo naafuna yali agala omutwala mbu simanya wiiki mwezi mulamba agira musaayi Katola agudde ku nnamba mbu nze akimala Katonda amulaze ekkubo okulokoka yalokoka omwezi gumu ng'abalokola abeeyita abalokola abasinga we muli mujja temukooye Katonda yagamba ye anoonya ki abazitoowereddwa era abakoze eki abasinga mu kyaki mulinga kati Isa 2 muba muzze kumubala era Isa 2 yabeeramu omwezi gumu naye olaba tekiggwa bwe tubyogera so njagadde on a serious note balaga nti ebyalo byetaaga okugenda netubigendamu okubuulira enjiri sina mu byalo byokka twetaaga okufuna engeri yonna gye tugenda mu Uganda eno yonna oba mu nsi yonna okubuulira abantu enjiri newe ogenda mu kifo ng'olaba wajjudde balokole bokka gwe beera enjiri gibuulire don't assume nti kati bano bamanyi buli kimu abantu bali mu busibe kati mbutuufu ye alabira ddala abasatu abo benkugambye balimu obugagga bwe bali mu ssente z'empitirivu miliyoni ebi ne you can imagine miliyoni ebi tafaayo biddirira ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 enjiri tulina ogiteekamu amaanyi etuuke buli wamu kubanga ye omulabe buli wamu ayinawo beejenti kati amazima gali weegati nze Isa 2 ero vidiyo oba ogyera oddamu nakuba ku ssimu yange kuba sibimanyi naye atajja kugwa kwali Reddo mukola ki bino byazungazunga ajja kugwa kwali Reddo mutwala gy'ayagala okgenda Isa 2 eba n'amutuusaayo be bagenda totandika otutigomya
kitegeeza ki oyinza okuddayo n'ogamba enjiri nze kati mbulire ntya enjiri ndi mu kiyumba nze kati nkole ntya avenues nyingi owulira abagenda beetagayo ka transport osobola okukaba wakabawe oba owulidde enjiri abagenda mu makomera obuwulidde wadde totuuse kiringa nga kuziika aba musindika mabugo oba oziise okitegeera bayibuli eyo simanyi lunyiriri bwe luli naye nawe weegambira nti ekkanisa ey'oluvannyuma erisinga emberyeberye wekye bakyogera esinga etya basically wokizza mu kati n'ekkanisa gye tulimu teweetaaga kubeera ng'oli musumba essimu yeeyo gy'olina wadde olina basubscribers 2 osobola obuwulira enjiri aba 2 ne bafuna omukisa mulina zi wifi genda ku zi status banonateekayo nti ate boyfriend teyampadde kirabo valentine teekayo enjiri mulina zi whatsapp group mubeera muzaabasenga buli mwezi muzisasulira $5,000 ate muli banyikivu muziwaayo zo tezibabula budget mba mwagikola dda ku musaala ntemako 10 gino gya ssenga naye ssenga akongerako ki kisenga kyagenda okugamba kyotamanyi mwana muwala gurupu mubeere muza Katonda mpozi mugamba bibbowa kituufu bibbowa era nga n'eddagala woona alinywa nga likaawa naye munnange erikaawa lye ligenda okuwonya lye ligenda okuwonya mwina zi Facebook page goyinza okuba tosobola kale kubyogera tosobola kola audio tosobola kola ki niye ogwa ku audio eya Katonda gisharinge kale sharinga okole ebirala ye kanisa ey'oluvannyuma okitegeera ekkanisa eno ey'oluvannyuma tegenda kubeera mu kwekwasa mbw ate nze information mugirina naye oba tofunye muweereza wa Katonda kukugamba so teeka mu Google awo n'ogaana naye kakati bayibuli ku bwenzi egamba ki bajja kukuwa zi verse ozisome nga tonanoonya poni sex style ennungi teekamu ku bayibuli bayibuli oyina bayibuli app ku simu yo sister oba brother kweri kweri naye mujjuzaako simanya app simanya za game simanya za buzannyo simanya biki simugamba nti bubi kubanga nze nzakkiriza nti olumu obeera nga tolina byakukola nnyo ngakimu osobola ozannyamu ka game okakkanye ku birowoozo kituufu naye ebisinga obukulu obirina ku ssimu yo obirutya nti olina bayibuli ku ssimu yo olwo essimu ogikozesa ki kati bali mu kuyomba mbu essimu be bazeegulira kituufu mu abazeegulira so enjiri tugifeeko tugituuse buli wamu gisharinge bakuvume buli wonaawulira ng'omuntu akugamba otutamizza ebintu byo bino tutamizza eva Katonda manya oli katuufu so
message ngireese. Ekisooka bintu bina era bye njalo sembyayo. 1, okubalaga nti ebintu bye twogerako ku channel wano bwenja ne nkugamba omuntu yaŋŋambyewo ati wadde kiba kyewuunyisa mbeera sibiyiiya. Ekyokubiri, kukulaga ofunemu ekyokuyiga ddala mu simeno gye njogedde naye. Bye tusiba tubagamba nti mwesige Katonda yekka. Ne gw'osula naye mu kitanda asobola Katonda yekka. Ebyo bya daddi kasita agamba mami, olaba mami oyo, mami walifuna ekimuyisaawo, ng'ekimuyisaawo alina kujjawo gw'ayimiridde mu kkubo, oli kakaza nti mami ddala mami. So Katonda yekka. Ekyokusatu, nga njagala muyigemu nti ky'otamanyi, ky'otalabangako, ky'otawulirangako tekitegeeza nti tekiriiyo. Ekyokuna, Sitaani mu Uganda atambuza bigere kati. Ddala. Era asobola otutambula netugaa katono ono Sitaani ali mu bigere, atambula bigere neyisa abiri. Era ali mu busaabala awo ku bitaala watugambye awo. Bigere ali mu yisa abiri, atambuza bigere. Ekyokutaano, kukujjukiza nti ky'oteekamu abaana kuva mu buto, kye bakuze balaba, kye bagenda okukwata. Ate we bakula, eno gye batusanga batufuukira ekizibu, mutuyambe. Abaganda balina olugero mbu akakyama okagolola bagenda mmenyeka. So mbadde mbasaba Katonda bakwesabira, Mukama mpe emmotoka, Mukama mwaka guno njala kuzimba nnyumba, mpe omukyala omulungi, mpe omusajja omulungi, bizinesi yange leka ebeere y'amaanyi. Funayo ku budde osabireko ku ggwanga. Sabirako ku bavubuka abali mu ggwanga lino. Nesayiro tekirala kubanga obamanyi, basabire. Because gy'otali, Katonda atuuka. Samike ge gange. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.